Mabindi Omukyala namulabako omulundi gumu ensonga zino bwe zaaliwo ewamukizi Sipapa we yali asula. Waliwo omukyala eyamunyanjulira yali wa poliisi n'aŋŋamba nti mukyala Sipapa. She was introduced to me by some police officer that she was Mrs. Sipapa. Are you familiar with the case before the court today? Omusango guli mu kkooti olwaleero okutegeera bulungi. Mutegeera bulungi nnyo. This specific and tell us what your role was in this particular case. Buulire ki kyennyini gwe ngabo kyewakola mu musango. Ng'ennaku z'omwezi zaalinya Septemba 2022. September 2022. Nali waka nga nali mu nnyumba nga neebase. I was in my house sleeping. Essaawa zaalinga 3 z'okumakya. Around 9 a.m. Abaana ne bamala okusanga taata ebweru waliwo abakwagala. My children woke me up and told me that there were some people waiting for me outside. Nayambala ne nfuluma ebweru ne nsisinkanawo abaami baali babiri. I dressed up and went out to meet the people who were waiting. Abaami abo banneeyanjulira nga bavudde ku poliisi y'e Kabalagala era bandaga bupaaki obulaga nti ba poliisi. The gentlemen who were waiting outside introduced themselves to me as police officers who were from Kabalagala police station. Bantegeeza nti ng'ennaku z'omwezi 3 baagezaako okunoonya chairman oba omukulembeze yenna akakiiko k'ekyalo tebalina kwe baafunako. They told me that on that they tried to look for the chairman or any of the committee members and they failed. Olunaku olwo mu nnaku z'omwezi ezo 3 ze njogeddeko mu kyalo tetwaliko, twali tugenze ku mukolo gwa chairman waffe yali agenze kuwanjula Kalagi Mukono district. On that, all of us were not in the village. We had called for the introduction ceremony of our chairman, Karachi. And where was the chairperson? Chairman here, I looked down. Chairman kennyini ye yali omu ayambibwa. The chairman was the one being introduced. Please proceed and tell us what then followed after that. Kakati abaami abo bantegeeza nti tukukimye ojja obeerewo nga ow'erosi ewa Sipapa. Waliwo obuzibu obwatuuseewo lunaku lwajjo twatuuse wamu kuli Sipapa ne tukola saaki naye nga tetwasobodde kufuna wa LC yenna yabaddewo. They told me that they had come for me to go with them to Sipapa's home, and they told me that on the previous day they had went to make a search at Sipapa's home, but there was no one from the LC, so that is the reason they were taking me with them. So when you go to Sipapa's home, all the accused, what did you do? What did you do? Tuka wa Sipapa wakola ki oba walaba ki?
Kakati nga sinatuuka wenyini mu maka ga Sipapa nga bakulu n'abapoliisi bantegeeza ekyaliwo, nababuuza nti buzibu ki obwatuuse wa Sipapa. Bannyonnyola baga nti waliwo amaka g'omuntu kati tunatuuka nabuuza abaami bano tunaba kugenda wa mukulu Sipapa kiki ekyatuuse wa mukulu Sipapa. I asked the police officers before we reached Sipapa's home what had happened. Bantegeeza nti waliwo amaka g'omutuuze omu agaafuna obuzibu ng'ennaku z'omwezi. Leki tebaazimba, tebalina amaka g'omutuuze omu nga mu Sudani agayingirwamu ne gabbirwamu ebintu. They then told me that one Sudanese man's home was attacked and they stole some property from there. Nababuuza nti mwatuuse mutya okumanya nti biri wa mukulu Sipapa we muzze. Bantegeeza nti bakozesa tracking. I asked them how they got to know that the property was at Sipapa's home, and they told me that they used tracking. Era awo twatandika olugendo olututuusa owamukulu Sipapa, ngenda okutuuka nabo owamukulu Sipapa nga twasanga geeti yali enzigale naye nga mwalimu abantu okugeza baali ba police officers baali bawerako mu namba. We proceeded to Sipapa's home. On reaching there, we found many police officers inside the gate. Nga tuli munda omwo twalwamu okumala essaawa nga 2 nga saaki tennaba kutandika kukolebwa mu nnyumba omwo. Waalingawo amasimu agaakubibwanga wakati w'abapoliisi booli abo n'abapoliisi abalala ne saategeera. At Sipapa's home, we first waited from outside for close to 2 hours because police officers were making several phone calls. Abapoliisi be nalabako abalala kwegattibwako bava ku divisioni y'Ekira. Other police officers came from Chira and joined the police officers that were already there. Banneeyanjulira naye amanya ge banneeyanjulira amanya gaabwe ddala mu butuufu okutwala ebbanga eryo tuusa kati sigaddukirako. They introduced themselves to me, but I don't remember their names now. Kakati nga abo batuuse waliwo era n'abalala abajjiranga mu mmotoka. After the people who were involved in doing the search, Abantu bonna abaali balina okukola saaki nga bamaze okutuuka kyekyaddako. Ekyaddako ennyumba yaggulwa. The
They opened the house. Era saaki yatandikira mu ddiiro nga banoonya buli kafo konna. And the search started from the sitting room where they were searching everywhere. Mu ddiiro nga wawedde okusaakingibwa, What did you find in this? Mu ddiiro basangamu ki? mu ddiiro gyenzijukira balina TV digital video gyeba nsuubira nti yali mu ddiiro. Did you observe anything? You said. Walabanga bagiramu Ku bintu ebyalikodingibwa nagiraba. I saw it on the items that were reported. Were you with the team that did the search in the entire house throughout until you finished? Wasigala ne ttiimu yali ekola search mu nnyumba eyo kuva lwe batandika okutuuka ku nkomerero. Natambula nayo paka lwe bamaliriza. I walked with the team up to there. Nga bavudde mu Hold on. What do you remember how long this search took? Search eyo yatwala bbanga ki? yatwala essaawa nga nnamba. About 1 hour. Why not properly explain what your role was in this search that was being conducted? Nga tebanatandika kukola search basooka kunnyonnyola ki kye wali olina okukola mu search eyo. Banyinyonnyola nga nze ow'olusi nga nina okukakasa ebintu bibadde mu nnyumba nga bimaze okulikodingwa n'okubisayingako okukakasa nti ebintu nga biddemu era bagenda. They told me that I was supposed to be there as the leader to found items they gave from the house and sign on the list. So now tell the court what exactly you saw and what you witnessed. Bagamba kooti bye walaba Ku bintu bye nalaba bye bajja mu nnyumba mwalimu hard disk, among the items I saw a hard disk, mwalimu bajjamu ebisumuluzo keys. So the hard disk, what do you mean by the hard disk? hard disk otegeeza ki? Hard disk eyo ddala mu butuufu You can put it in the language that you understand. Giteeke mu lulimi lw'otegeera omulungi. kakati mu lulimi lwentegeera Oluganda hard disk eyo eyinza okunnema okunnyonnyola naye nga mu kugiwandiika bawanika hard disk. Hard disk oba yali ezannyamu alowoozi oba I cannot explain it in my language, but I saw it when the list of the hard disk. I don't know what it is use it for, and for it is for recording voices. I'm not sure. Okay. Did you see any other thing? Waliwo kirala ky'owalaba? mwalimu ensawo eziweekebwa ku mugongo, ensawo 5 nga nsirugavu mu kkala. 5 black bags.
mwalimu emipiira gy'emmotoka emipiira 5. 5 flat tires. Emipiira oba tires. Mwalimu ne rimuze z'oku emipiira. car rims. I don't remember the number. Waliko akaso akajjibwa mu nnyumba akasaakutambula keefunyafunya kaliko okusososo. There was also a folding with different knives. Bye bimu ku byenzijukirako. Those are some of the items that I remember. Tubiri okuva ekira mu kyalo kito kuba kyali kito gye yali asula kati nga baali basoma amawulire nti Sipapa avuddeyo mu kito asembuseeyo avuddeyo wenalabira mwami Sipapa waite ekiseera ngenda okula I didn't know Sipapa before this incident, but I was on the TV when I watched Mr. Sipapa shifting from Chico in Chico. Report that you first saw him on TV. So did you ever meet him after that? Omwami twamulaba ku TV, waddamu okumulaba. okumulaba kwange saasisinkanako naye ngwa omutuuze waffe naye nga mulaba kubanga nze wensula nsula ku luguudo nga wayitira nga endala ku bulungi motoka ze. I did meet him as a resident of Migrant, but I used to see him pass in his car. On the day of search, was he there? Bwe mwakola saaki yaliwo, olunaku olwo teyaliiwo. he was not there. Who was there? Ani yaliwo? Baali bapoliisi, waliko abantu baali babiri abaasangibwa mu nnyumba eyo. There were police officers and 2 people were found in the house. Those 2 people that were found in the house, who exactly? We are not Abantu ababiri abasangibwa mu nnyumba be baani? Waliko omuvubuka n'omuwala. Omuvubuka yabuuzibwa abapoliisi ekiseera ekyo yalaganga alina oluganda ku mukyala wa Sipapa tekutamanyi ddala. There was a boy and a girl. The boy was known to be a relative of Mrs. Sipapa, but we are not sure. Who is the wife of him? Mukyala Sipapa bw'oyogerako ani? Mukyala Sipapa yono omuyidde The one standing in front. Was he there? Was she there the day when the search was done? Ye yaliyo nga bakola saaki mu nnyumba eyo. olunaku yaliwo. Did you see her? Wamulaba?
olunaku olwo lwe baakola saati lwe banzigyeko ewange Mukyala Sipapa namulabako ali mu luggya naye mu nnyumba teyaliimu nga saati ekolebwa munda naye nga namulabako wabweru. On the door of the search, I saw Mrs. Sipapa outside the compound, but she did not enter the house. At the end of the search, what did you do? Nga wamaze okukola search, wakola ki? Bamaliriza okusaakinga mu nnyumba bintu bye baawandiika ebyaddibwa mu nnyumba abali ku nnyumba okukola saaki bonna baasayiningako nange ng'eyaliwo LC nange nasayiningako. After the search, they made a list of the items collected from the house. The people who were conducting the search signed, and I also signed. Are you in position to recognize anything where you signed on that day? Osobola bw'olaba bwe wasayinibwa ku lunaku olwo osobola kutegeera nti omutuufu awo bwe wasayinibwa. Nsobola nnyo okukitegeera. I can. Not I pray to approach the witness. The purposes of identifying his signature. What is that? Ekyo ki kye bakuwadde? Guno omukono gwange ennamba yange ey'essimu kweri era ne tayito yange nga vice chairman nakuwandiikako bwebuwaatekero siwana. What's the heading on that? Ekipapula bakiyita ki? Such certificate Is it dated? Kiriko ennaku z'omwezi. ennaku z'omwezi ziizino bwe ziri ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2022. Is 4th September 2022. You said you signed conditional photographs. Ogambye nti wasayininga olw'ekitiibwa omulamuzi bawe wasayininga. Oweekitiibwa omulamuzi nasayininga wano kuwengudde wano. I signed there. Are you able to read them? Omanyi okusoma n'okuwandiika. Nsobola n'okuwandiika. So can you read the items which you witnessed in that search? Amaaso gange tegasika bulungi. Na. Kale kangezeeko w'ekitiibwa. Number 1 digital video recorder DV model. Number 2 DS 7610NI then dash QN then stroke 16P. 1 fridge guide. Number 3, 1 monitor in the bracket is D, and it is DU in the bracket. 295193
stroke of NO, then 94P, 0A, H, 80B2. Assorted electro Let's go to the next. 4 keys, walkie-talkie, a multi-purpose knife. Number 5. Remember. Number 5. 5, then 5 in figure in bracket. Black bag, black 5 black bag, bags. 5 motor vehicle tires, then and rims. 5 motor vehicle tire. Masoka waliwo rims. Wasted what we My lord, this is a certificate on which this witness signed as an LC official. We wish to go and report that this such certificate has been identified. We do not like to have it there at the court's report. But we pray that it is marked as an identified document. We do feel for our colleagues, they give us so many documents and so many volumes. They are not well numbered, they are not well marked, so we really at a loss to know whether it's one of the documents you are given. We will humbly pray that you will be assisted to get a photocopy. But for identification purposes, we shall have no problem. EID10. I feel that